Sanyu lingi nawe newandibadde ggwe ekitiibwa kya Allah. Sanyu lingi leero ndi dokita ow'ebitabo bisomye ne mbimalayo. Eno degree yakumeka gati? Degree yange yakusatu. Degree yange yakusatu, Doctor of Philosophy majorinze mu Education Management. Nasooka nenkola esooka mu Bachelors of Education, nenkola eyokubiri mu Masters mu Education Policy and Planning, era nkoze Doctor of Philosophy mu Makerere University. Asooka tunyumize ogisanze otya? Of course yeetaaga obumalirivu, yeetaagamu okusoma ennyo kubeera ng'oyagala ky'oliko n'okuteekamu kuba eri expensive n'okusaba ennyo Allah n'akusobozesa obulamu obulungi n'amagezi okubanga byebasomesa obitegeera. Asooka tunyumize okusoma ng'oli mukulu kuba yogambye degree yakusatu kyetaagisa ki omuntu okukissaamu? Kyetaagisa bumalirivu kubanga of course ng'omuntu omukulu oba n'obuvunaanyizibwa obulala. Kati gwetaaga kukola bulungi timetable yo nti nja kukola ABCD at this time. Bw'otunobera ng'osobola byonna byonna bikwasaganya. Akaseera kano singa sheeki waffe waali? Of course sheeki yandibadde so happy. He couldn't wait to see me put on this. Yandibadde musanyufu ne daddy wange yandibadde musanyufu. Daddy wange yayagalanga nnyo nsome. Yagambanga mami wange oba ndaba kya kutumu ng'alina degree oba nditambulanga nayo naye nga ne degree simanyi kyekitegeeza. Naye nange nensoma nnyo nfune degree naye nga degree simanyi kyetegeeza. Ate obuvunaanyizibwa bwapasinga ono eri omwami wange naye bambi n'atangiwa n'atwala maaso bazadde bange kye bamusaba naye n'ayagala nnyo era naye Allah muneewaatyo we yageze bonna tebasobodde kubawo konna. Okusa dokita mu philosophy gy'ogambye ki ekiddako? Ekiddako of course kati ekiddako njagala kugatta ttafaali yange ku byenjigiriza by'eggwanga lino. Ebyenjigiriza birina okukyukakyukamuko abaana baffe babeere nga basomako ebintu ebiri relevant ebiyinza obayamba musinga bwetunula. Abaana bangi basomye tebalina mirimu naye lwakuba nti byosomye tolina gyogenda bitwala. Twasomanga Tennessee River Valley Authority, simanya farming in Austria, kati wamaliriza n'onoonya farming omutwalo wa Austria. Naye kale ekitundu kirina new curriculum erimu practical twagala kulaba nga tuteekamu amaanyi nga tulaba nga abaana bamaliriza balina kye basobola okwekolerawo. Twawulirako nti mutabani wamuggula mu ssomero? Asamuggulamu mu ssomero. Eryo linnya annual kitegeeza light. Soko ebitabo ebisemba eri abakulu abaisiraamu Uganda wali babayitanga batya abaisiraamu? Edda nti bagambanga mbu abasiraamu tetwasoma naye kati kino kiraga eggwanga nti abasiraamu tusomera ddala ne PhDs tuzireeta. Ate ffe eddiini yaffe etukubiriza nnyo okusoma kubanga aya yasookera ddala okuka ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali emugamba kusoma. Kyova olaba ffe abasiraamu tugamba nti tulina okusomera ddala. Noweza ndibadde degree 10 mbadde nzibaleetera. Wangi? Mbadde nzireeta degree 10 singa zibaddeyo ng'omukyalo omusiraamu. Kitegeeza okyayongera kutandika butandisi? Ziweddeyo. Nebaga nti okusoma tekuggwayo hajati? Anti okusoma tekuggwayo ne si mu degree form. Ne kati wenviira ono nyinza okuba nga nina kyenjize. Olina okuba nga oli open to learning all the time. Kubanga mbeeramu era kwotamanyi ate n'omuntu atageera mu this formal curriculum nabako kakuyigiriza. So okusoma kwo tekuggwayo. Ne bino ebya degree zo zonna nzikubya olukumutu. Kati amasala tugakwatiddewo hajati? Amasala ga kusande inshallah kawempe mu maka gange. Naffe otuyise? Oba mawulire nabakoowa. Oba munsanze wano naye tunakiraba. Okusomoozebwa oyise mu kusomoozebwa ki happiness ebaawo naye kyemmanyi olugendo luyinza okuba teruyinza kubeera straight. Nze munnange sifunye kusomoozebwa mu kusoma kwange. Nze bazadde bange baali banjagala nnyo ate baali bampa buli kimu mu budde. Machas tebaalina nnyo. I come from a very humble family. Ne daddy wange provided buli kye namusabanga mami nga buli kimu akimpa. Ate wakati awo omwami wange najja niye abadde nga school fees aziwa mu budde. So nze ogubadde ogwange gwa kusoma bitabo. Good enough nti like ayinza okuba yali aziwa mu budde nga bwekitugambye naye ebbanga si lyawala nnyo ng'atuleseewo. Embeera ekwisiza etya ng'ate okyapasuwinga nga tonamaliriza? Nedda mbadde namaliriza okusoma mu mwaka oguwedde. Era singa tebadde covid twandibadde twagraduatinga in time. Bino byonna bigenza okubaawo nga just nenda degree yange. Byonna byandinsumbye ekyemmanyi. Gano amaanyi ga mugenzi agaliwa gano gonna because this is power gano maanyi gamu
ganjawulo ekyambalo kino mugenzi yabadde financial back. Yeah, of course, omwami wange ampeeredde the biggest percentage because PhD badya 150M bwembalamu boba inogenda ebweru ndogenda ke Harvard ndogenda noba ngo presenting awako mu international conferences ove bakakasenti that's what PhD but ogenda ndo criticizing and bagamba no ekyo kyusa mu kola bwoti those critics nenga ziba positive ongera okutereza kwako. So bibadde byetagamu akasente ka air tickets njono sula biki bingi naye abadde nga aproviding. Ebiseera ebisinga bwe tuba tutikirwa ebirowoozo tuba tulina na bingi okusingira ddala mu kintu kye bayita ekyambalo sobola okijjamu n'enkiwooyo abadde ayimabega wange right now obadde singa kibadde musajja waali akakofiira kale kagenda wa nandikimuwadde ne kati ngenda kiwa mami wange nandikimwambaza ne kati ngenda kiwa mami wange ku Sande mujja kundanga nkimwambaza. Okay. Bugambo ki bosobola okugamba era obusiraamu olw'ensonga abasiraamu bacha audience etera nnyo bagamba mmwe mukyasinze okuba nga temwasoma mukyasinze okwettanira oba mu malogo mukyasinze okukola ki bino byonna mu malogo no obusiraamu tebwagala ddala shiriki era Allah fete tumugattako abaleka si basiraamu wabanga ebigambo nga wamanya ebigambo nti abantu basanga byeboogera nze simanyi omusiraamu amuloko si kituufu ekyo batwayiriza maybe ekyo obutasoma bakyogeranga nti ngeri batufumizanga nga tukyali nene nkubiriza omuwala yenna gyaliyo neoba ofumbiddwa tula n'omwami we bana tekisinga kusoma kati singa saasoma kubanga ebizibu ebyange bibadde public secrets singa ndiruddawo so bannange buli omu gyali eyasome aye tuswaza baboogera bino ebigambo bano abaana bamawulire boogera tetwasoma tusoma ennaku zino. We met you on the party here ne Muslim girls abo nga babatikira olwo obugambo bagambye nobagamba banguwe banoonya abasajja ebasi sipiidi neda teba speed ate nze nafumbira atendi nnyo kubo nine nsobola okubanga nfunye all this achievement so tikirungi kulwawo nnyo kyonje n'ofumbira nno ng'okyalabika bulungiko yeso sikulinda ate kukaddiwa nnyo kubeera ng'ogamba Allah yina gwansuulako gwe ŋŋenda naye kirungi ne bafumbirwa nga bakyali bamaze okusoma kati balinda ki ye basomye bamaliriza bandisose kkolayo katono ne bagumiikiriza ebirungi bijja mu maaso osobola n'okukola ng'oli mu makaago ekikulu kutegeragana na mwami wo tebalinda nnyo fe abawala tukaddiwa tukula ogenda oweza emyaka 3 ng'okutuse wenna ng'obagamba bannange nina emyaka 3 nti ekyo kyonna bulijjo olinda kyokufumbirwa ekintu ekyo by the way okyogera nnyo nti kati nga otudde ivino kigambye n'abaana ab'obuwala ekyemyaka okufumbirwamu emyaka gibalika bafumbirwa ku myaka gye nafumbirwako ekyo kikulu gye muli nange ekikulu nafumbirwa Nimbe n'omwami wange emyaka 22 era ndi mukyala mukulu bulungi gye nafumbirwako tegibakwatako egyo mugirekemu neera 22 tubalemaawo soko tubalira temubala myaka gye nafumbirwako mugiveeko n'ekikulu kati ndi ngenda baleka by the way njaga genda kusomako mutandise okulandaga bamawulira nti ze kyemuba mwantama tukyagenda yagamba ngoba ndija batya kufunga ina degree oba nditambulanga nayo kati nze gasome na degree wefaanana nene mbanga kya motivating okusoma nga ennyo kati omwami wange ne yali yagalanga nnyo okusoma nga yasunga olunaku luno yali amukama w'ebityo so eno degree yesoose yakusatu nasooka kusoma bachelors mu education ensoma endala bagiyita masters mu education policy and planning kati eno mbadde doctor of philosophy mu education management osoma bingi obalaki edda munnange nze ng'omukyalo omusiraamu njagala nnyo okusoma kati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali anoonya papasi ye ku nsi kuno obubaka bwe yasooka okufuna wamugamba kusoma tasomanga kweyina emyaka 4 nga tasomanga naye malayika yamunyiga n'embirizi ne zikyuka namugamba soma so nze nkitwala nti okusoma kyekintu omukyenga badde avaliwinga ennyo okusinga ebirala byonna so woto notambuza tutulye nti waliwo degree endala gy'oyinza okukwata degrees weddayo okomye degrees weddayo naate okusoma tekukoma olina okusoma paka Allah lwakujja munsi kubanga ebyokuyiga tebikuwaayo ensi ekyuka so tugamba nti okosomye PhD nti buli kimu gwokimazeeyo nedda osigala era oyiga ne informally
jajja wayinza okuba akapya kakuyigiriza n'omukyala eyo mukulu ku kyalo nabako kyagamba so okusoma So tuliyo mulimu gwokola today that is in KCCA yokola position nkolanga office education services era tuli mbyanjigiriza so pressure yavudde ku KCCA nti olina okuddayo oyongereko si pressure nagenda okujja mu KCCA nali nsoma nga ntandise kati nengende wa mukama wange then yali madam Jennifer Muse she's also a doctor nemuyitiramu nga njagala study leave because nalinga nina okuba mu class emisana nakkiriza ne study leave nembanga nsoma nga because nalina okuba mu class for 2 years nomulayo gwa research ye ku KCCA bitambula nkola obeerayo mu office ojja kujja onkyali bino ebyekuvugavugamu ku speed side eno nga tulowooza oba kugamba webiti ebyensi webiti ebifaanana naye katonda akulanira olutalo kubanga nange sima engeri gye byaggwamu olutalo walumaliriza naye kati ate kolongeddemu ebitabo so tutunulira nga tumaze okusoma wano then tutunulira abaana abato mutufu osoma bawanjawulo tonyigirizibwa oba manyi ekyokukola kati singa nali sisomesa nga ndi wali era nkubiriza omwana omuwala yonna gyali asoma okusoma bakutwale nga kintu kikulu twalestimati nga kusoma kubanga ebira byonna biggwawo naate ebitabo byo tebiggwawo era okubako bukubifuufu n'otandikiraawo n'oba wafumbirwa sobera mu bufumbo yogera n'omwami wo mpolampola mukkiriziganye n'oba oli eyo ng'oli mu ssente nnyingi okola sente sibola okubawo naate empapula zo tezivaawo so nkubiriza muwola yenna gyali eyo asoma kikulu nnyo kozi waliwo abamu abagambanga nti oba maybe n'omulimu wagufunira ku ogwa KCCA anti kati abayogere byonna ebyo tebaasoma kubanga ekitusomesa kati formal curriculum kuba kufuna ate mulimu kati ate wabanga olina empapula ziba tofuna otya bamanyi nti kyaika omwami yagattawo maanyi ne gakola eddoboozi lye n'ofuna omulimu maybe ndowooza byonna bikola byonna ndowooza bikola so again nga tetunnagenda omuntu agenda kugamba nti to understanding nga before omwami kyategekako nti sponsor omuokusoma for this degree era siyabadde sponsor yes we are the biggest sponsor PhD is very expensive kati mbala mmazeewo miliyoni nga 15 okusoma PhD because I had to travel internationally mbere nga ngenda mu those international conferences presenting my work ofuna feedback wojjano nga doctor oteekwa okuba nga ensekkiriza nti it's worth it yeah so bambi yateekamu ekinene ne waliwo n'omwami Hajj PMK anamusasire bambi amusuuse omulwadde yali mukwano gwe nayogerako naye namugatyako kasente waliwo n'omwami yali bamuyita Mr. Naim akola mu Uganda Plastic Manufacturers and Recyclers Association yenyambanga nnyo naye yeah so we bati bantu basatu be banyambye because they sponsored by the university people are even spending banga it's privately sponsored so mumbeera nga gwozo oyambibwako mu byokuyigirizibwa ne degrees gwe in reward oyinza kukola ki of course nange nina foundations yeah already era wobanga wali abaana abali eyo abaetaaga okusoma nga fees zibatawaanya bajje mu office yange nina bursaries from nursery to university so bambi bayinza bati bamanyi of course nyambye bangi nnyo ne wali era abatamanyi because bwetaavu buba bungi ndi wadde nsobola okukola ki okubayambako mu ngeri eyo y'okuteekamu n'okubabuulirira n'okubawa ku bukodyo tukoze otya mu office yo that is eya KCCA oba olina office eya KCCA bakusanga okay obeerayo ddi mbeera everyday obeerayo okay oh naye baba Hajjati nga tukuta simanyi waliwo ensonga gye ntera olabaawo nga abantu bayisaayisaawo nti akati ate koyongeddeko diguli kabafuuka 180 nga zi inbox zijjula bujjuzi enki bahajji bagira bagumiikirize mayina mwe kibatawaanya naye omuntu wali batuuse nja mubayita mwenna bagambe kati yuuyo ne kati njira mulindako kale katusabe Allah atuwe obulamu tulabe ne ku lunaku olwo olinayo akatereke kamu
katsina nnyo katereke Just okujjako ssanyu lyerere n'okubiriza buli muntu waaliba naye asome kirungi nnyo okusoma kyekisinga obulungi n'okukkiriza mukama obanga okkiriza mu katonda towe kitasoboka n'okubeera bamalirivu buli nsonga gy'oba okutteko. Mutabani waffe akugamba ayagala kubeera ki? Mutabani wange ali confused mwe mwana mugezi nnyo kyova twamutwala international curriculum era ina wasomera awo ng'omwana afuna 10 ne twane dadu we tugamba tukoze tutya tumutwalako ku IB curriculum eri a little bit challenging eri research based kati ali awo sonse bangamba obaana ba engineer obaana ba doctor kati yagamba ati agala kubeera sheikh nga taatawe ne tumugamba neddo ino gattako mugezi nnyo ali awo tetunaba kumanya kiki kyanabeera kuba amagezi yagagoba kati dadi yali mugezi mami yali mugezi kati buli kimu akisobola. Okay, so katubasabire bisinga. Kati muli bameka bagambe mujja kupati muli bameka koza ibitu bino banamba eto janga tuli mu kwa mkizo bajja kusibirayo. Yes. Okay. So you need to take boys because we can become kusoma bambi mumpadde essanyu abaana basiraamu bannange bali batuzalawa fe basiraamu tumete tusoma twokyanyama kanezipya ekituzireeta nasaagala mukome wano mudde musomere masters ate mufune mangu n'abambitemulaawo kiddemu ekyo bafuna ekifaananyi bakuzijjako wali kubaako n'abaana bano Group photos? No. Why not in olunaku lwammwe? Next time.